Olunaku lw'eggulo omukono gwa gavumenti ogw'ekyuma gwatandise okuluma era nga gwatandikidde ku babaka ba palamenti okwabadde omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Lwengo Cissy Namuju, omubaka wa Bunyole West Yusufu Mutembuli, sako n'omubaka wa Busiki County Paulo Akamba, era nga bano baasuze mu nkomyo ku poliisi ya Kira. Kalenga kati balinze kugenda mu mbuga babitebye. President yayogera Lwokuna wiiki eyawedde ng'atubuulira nti alina bukakafu nti ddala waliwo ababaka abenyigidde mu kulya enguzi era bakozesa process za parliament okugenda mu ministries ne mu bitongole endala okugyayo ssente. Salo Pendi, omubaka omukyalo wa Tololo, wano wasabidde abakwasisa amateeka okulaga obwenkanya mu nsonga eno awatali kwawula mu baana na byana. Mu kulwanisa enguzi tewabaawo dini, tewabaawo enono ba tribe, tewabaawo nti ono wapate jindi. Tulwanisa enguzi nga tulwanisa enguzi kubanga ekosa buli Munnayuganda yenna. So nze nsaba ebitongole ebirwanisa enguzi tetwagala kulaba nti ate musosola waliwo abantu abali enguzi ne mubakwata mu ngeri endala. Buli alye enguzi mukoleko mateeka. Bw'aba si teyali enguzi kooti ejja mutta, naye tetudda mu kulwanisa enguzi nga tutunuulira ebyo byenjogedde. Ono yennyamidde olw'ababaka okwolesa ng'omululu nga balya mu lulime ne mu luzise ate nga mu ssetteeserezo basasulwa busanga. Kibi nnyo okulaba nti ebyenguzi ate bijja ne mu palamenti kubanga ffe ng'ababaka tuli batume. Abantu be batusindika wano okubakiikirira, abatusindika be basasula musolo era waliwo ssente mubaka gy'alina okufuna. Tuweebwa mafuta, tuweebwa emisaala, tuweebwa n'allowance bwe tutambula mu nsi ezitali zimu oba nga tutambudde mu ggwanga. So kibinya ate kuva ku ky'olina okufuna ate n'oyagala weeyongeze ssente. Wano mubaka w'e Nakaseke Lutamaguzi Ssemakula bino abiyise kiguumaaza ng'ente eyo tekikoomi. Eno si corruption, eno grand looting. Abantu batwalira billions n'ogiyita corruption. In fact muyunula babba mu trillions. Kakati bano baba bakutteko bennyonnyoleko after all be bakola amateeka ate abamu batuula ku bukiiko obwababbi nga naawe bw'okunye eribbi eri mu komiti yo naawe twagala poliisi ekukunye nti owa zino wazibuza otya wajijjayo otya. Nye nga nze siri excited kuba nkimanyi bano tebasobola na kumalayo mwezi era ojja kulaba nga bayita omujjukira we try to investigating ku Bank of Uganda waliwo omukyalo eyajja nga wano nendowooza nti oba ku luno obubbi bunaakoma ne muno omukyalo atuyitakawo n'akuba ne ku kajjambo n'agamba mwansuuza kaki ne tu investigating ku Uganda Airlines ne tu investigating ku Uganda Railways. Ono asabye Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni tibuhaabulwa nti ku mulundi guno akolewo ekyenjawulo kubanga obubbi bubadde bufuuse kyabuwangwa mu gavumenti gy'akulembera. Mu ggwanga muno mulimu ababedde ababbi ate n'obubbi NRM yabukkiriza nti kyabuwangwa, okubbamu NRM kyabuwangwa. Bwe bakuwa ofiisi n'otabaako k'ogenda nako bagamba ono takkiriza mu nnono yaffe ey'okubaako ne koonya kudde. So there is nothing to excite me. I am yet to see nti abo mubatutte waliwo abalabe batwala kubanga tukooye buli kaseera okujja palamenti nzibi abamu tukyokinga ku loans n'ofuna akasenteko buli koogula bagamba ndaba oyo mubbanzi be ssente ndaba mubbanzi be. Kakati bw'aba atandise let Mr. Museveni be serious this time. Wano wasabidde nti oyo yenna gwe kanaatanda ne bamunyweza emikono ne gidda gye gitaliira ntungo tagezaako okwekwasa nti bamukutte lwa byabufuzi oba lwa kibiina kye kyawangaaliramu. Wabeerawo mubaka kambe nze nga mutegedde nti wano mbadde nziba ssente n'omujja gye ndi siwanjaga ate tewabeerawo yeekwasa nti no bamunoonya lwa kibiina kye bamunoonya mbu kimanya agira gavumenti. Obubbi tebulina kibiina kya byabufuzi. Opposition bwabba abamubbi owenaalemu bwabba abamubbi naye nange neebuuza ndi ku bubbi buno bwonna obubaddewo obujjuddemu office of the prime minister nga waliwo projects ze bateekawo kubba lwaki bano ababaka babatutte. Nze nsuubira nti bakyabazanyira ku bwongo nti batutteyo ko nga busamambiro okuba omukulu agenda kusoma budget
abagambe mulabe be nayogera ku State of Nation Address nakutteyo ko ku bumukenekene we are yet to see sharks zine zitwala billions zinazo nga bazitutte wali eri twagala kuulira IGG yogamba ki state wetuuka okugamba polisi ekwate bano gwe nga IGG obadde tokimanyi kubanga wano tukimanyi twekutuuka kukukwata ku babede mu kubbo oba abanene ne ofisi ya IGG ng'etandika okwogera olukya arakyakyakyakyakyakyakyakya n'omubuuza nti ate ogamba ki nti kati abo mbadde sibitegera. Ekitongole ky'ebyensimbi saako n'essiga erya palamenti bye bimu ku ebyo ebyenkizo mu ggwanga Uganda era nga singa bigozoobana eggwanga liba matigga abaffe essaawa eno bwe biba nga bye bijjuddemu emivuyo ani anenyezebwa. Kavuma Ibrahim mukulembeze yakusakidde emboozi eno ku lwa BTM TV Community Report.